Ogamba otya? Ndi bulungi oli otya Betty? Omwaka. Happy New Year. Alhamdulillah, Mungu yebale kututuusa mulala. Okay. Tuyisa muguli. Okay. How was your 2023? Gwabadde gutya? Fair, ngamba alhamdulillah. Ninawo kye ninawo. Why fair? Kubanga it wasn't the best so far. Naye nga alhamdulillah. Okay. Music ya 2023 byali, what made you not to be the best? Waliwo abali best abakola okusinga nze, abakola obulungi. Ate nga nze saakola bulungi, nalinamu obuzibu bwange bungi ki byesitajja kugamba kumpewo, but alhamdulillah I stood. Okay. Saafiiramu, saagwiramu. Wafuniramu ebirungi ebirala? Eyo bingi. Okay. There is a video circulating on social media nga you're not happy neba comedians abazanyira mu ddiini ng'omuntu nga musiraamu ate bamuteekako emmere gy'ataliyawo ebityo. What happened? Nabe nasanga ayinza performing nga twali tugenda performing oba ku Arrow. So ali ku stage afudde munne embizi bw'atambulanga embizi. Nga munne musiraamu? No. Nze sifaayo oba musiraamu batali yaka abe musiraamu be bamanyi. Okay. Naye ng'erinnya lye bayitirako ly'abasiraamu. Okay. Embizi mbu simanyi eyogera Muhammadi bwekyo weekaaba nga Allah astagfirullah. Muhammad mubaka waffe sallallahu alaihi wasallam. Obusiraamu sooka bakamanyiro k'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Okay. Tetusobola bikkiriza ebyo. Okay. So ba comedians kibakola kikyamuzanyira madiini? Kiba tekiriyo. Kozi ng'eddiini ezimu zikkiriza naye yaffe tekikkirizibwa. Because Allah atugamba okuprotectinga eddiini yaffe n'okumuyimirirawo watajja kulaga ye nga ye so that naye atujjukira mu kaseera kabi. So nizo banga nange nyonoona mu ngeri emu oba endala naye ate waliwo bye sitasobola kuganyanga nze wendi. Era otulwana ekyolwana ebanga ddiini ebirala osobola okunsamba mu biki n'onsinga naye kibanga kya Mungu wange okimanyi mba nina okubeerawo. Okay. Kiraga abazanyira mu ddiini? Kazibezeza abalala pozi nga bo bakkiriza naye yaffe tebagizanyira. So genda lwana ne bakomediani abazanyira mu ddiini nga bayisa oba pigi ku musiraamu? Nze wemba wensobola wenina eddoboozi influence yange wesobola otuuka mba nina okikola. Obeere nga toli comedian tewetaaga kuba comedian okuzoya eddiini okuzoya Mungu wange nedda. Kimala bumazi gwe okuzoya nga wendi mu area oba nga muzanyira nsobola otuuka mbiriramu n'oba onsinga amaanyi. Oli asobola okugamba kino anoonya gw'omulimu gwanoonya ssente? Omulimu ogunoonya naffe tuyimba tebibabikkiriza naye tosobola ate kuvoola Mungu. Kitegeera Mungu waba akuwadde Katonda akuwa emmere ng'emmere si gy'oyagala tosobola ate emmere si gy'ayagala. Kitegeedde olina okulya eyo emmere osobola okukola ki kale waliwo ekisukka. Kitegeera ekyo kiba kisusse. Coming into directly n'okwata ekintu ekicontradictingira ddala ne gundi n'okikwata kutegwe n'oteekako n'amannya gali amanene ago amannya gansukkako. Allah ne mukwano gwe asinga tebiriiyo mba sobola kukkiriza. So you're warning them not to do that again? Any comedian or any person takkirizibwa kuddamu kiko? Kasobola nga gw'olaba mu area code mwendi bambi ojja kunkubira bwerere onzite banga tekiriiyo tesobola kiganya bawe tukiganya mbanga akikoze nange. Akubira ki? Kati just tuteeke ku level ya taatawo oba maamawo oyo namuvoola nga olyawo. Ayya oyo maama we yakuzaala buzaazi kati ate Katonda yakuwa omukka akulabirira akuwambaza ti akuuma obulwadde akuuma abalabe kitegeera yasinga otwagala n'okusinga bazadde baffe. So I believe so everybody should protect their religion as much as you want God to provide for you, as much as you want him to protect you. Okay, ogambye kukuba naye batugamba gw'omu ku bantu abasinga eggaali okubika. Omuntu bamukuba. Ku gaali gy'oyina? Gaali kiryennina. Bamukuba bulungi nnyo. Naye ng'okunkuba nga omanyi sobola okutta empologoma naye nga yeekuyisizzaako naye ki ku njala. Naye akatini kensobola kyentegeeza ku ddiini. Wali abasajja ab'amaanyi abali eyo nga balaba kana akavubuka biki bagaana kuzoleyamu balabe kye kakola gye bali. Nemugana era bw'oli kikola nga wendi ojja kunzita oba olina mmundu ojja kunkuba. Ogenda mumuyisaamu? Jana yange magifunye jihaadi yange. Kuyisaamu? Kumuyisaamu? Nja mwasamira nzinza obutamuyisaamu ne mmuti obunene naye nja mwasamira ayimuka nkuba amasasi.
Ojimanyi nti n'ogenda bba olese obuzibu wakati wo ne ba comedian. Because teri comedian atakyogere atakola that thing. Sina buzibu. Kasambera nga sina buzibu wakati wange ne Katonda ntonda. Comedian tandiisa. Okay. Akola mulimu gwe nange ndi muyimbi simuliisa. Byemu akola mulimu gwe. Okay. Byemu yamanyi. Ate comedian ategeera tasobola kuzanyisa Katonda. Tasobola kuzanyisa Katonda w'abalala. Banga nawe nakyokkiriza. Nawe kyotayagala bakole ki? Bavule n'oba oli musamize. Toyagala muntu ajja ayogeze mayembe gammwe. Kitegeera? Buli omu kati Allah wange. Kitegeera? Ekyo kyo. Yaddala nkubulira nga mukwano gwange. Obeere ggwe n'otayime eno n'ozoleyamu wano eno. Anti mba nkutadde. Okay, tutudde ku kyeggaali. Ekigambibwa mbu n'olina eggaali. Temanyi ya alien skin. Is it true? Nina mikwano gyange. Bebanji yeggaali. Eggaali simanyi. Naye namulaba nga matalina ggaali. Nze n'abataano bange bentambula nabo mu budde obumu. Naye se bagiyita ggaali. Eggaali ebeera oba mmotoka oba piki oba. Abanena many people bakiyita ggaali. Antu nga bangi nnyo basuka mu 10. Nina mikwano gyange naye si bayita ggaali naye nga babeerawo bambeererawo nga omanyi. Okay. How's your relationship with the fake? Fake Jamaica? Gaza. Fake Gaza. It's my brother. Your friends? Yeah, very, very tight. I've seen him go. Alhamdulillah, Allah yabale mutuusa. It's my friend. Okay. Abantu bagamba nti no temukwatagana kiri kitya? Fake Gaza. Igwe Fake Gaza, Smash Shakibu, eggaali zammwe tezikwatagana. Abantu nawe nga omanyi boogera nnyo naye kati era kale wamma tetukwatagana. Abantu balina okwogera ebibanyumira. It's okay for humans. Obudde osobola okuzoleya kamuddu akatwe, kamuddu obubi, kasato sukka. Oyinza omuyisa. Ogenda ku Mungu wange oba osutse. Kubanga ate nze yakola ki? Mungu yekka yakunyiiza. Nedda yandiisa n'okubeera abantu benjagala. Tokisobola. Okay. 2023 owedde ku 2024 abantu bagambye bakubye nnyo hits lwaki tobawaayo concert? Concert weri. When? Mwezi gwokutaano inshallah. Just rescheduling dates inshallah. This year? Gwokutaano. Era ngenda tandika okutakola. Ngenda sooka ntemu collaborations awo. Ziweda. Mumbuuza bona omuyimbi wa collabo. Ngenda sooka nzite atwetegekera concert yaffe then tukuba eri egenda okutuyingiza concert inshallah. Okay, looking on list yafulumye nga toliiko last time waliko tewenyamiddemu kono gamba ne Mukama. This year bebe. Mbaddeko nnyo. Neno tiyafulumye tiyabaddeko. Kiryokke. Bulijjo aba abadde anteekako. Leero natanteekako suubira nti nno abansaliriza kuba bulijjo mbeerako. Mbaddeko emyaka 3 non-stop oba 3. Luli yayagala kunteekako emirundi 2 nga yakunteeka mu kyokusooka n'ekyokuna. So it's okay. If it doesn't feel like nakoze ekimala, yes, it's okay. Okiwulira nti last year tewakoze kimala guno mwaka tugenda kuba ndongo ku ndongo? Of course, kibaawo kyekisinga siggwe. Abayimbi bugenda mu studio olabanga ennyimba zo z'okoze zonna za kabi naye kiba ku bantu. It's the people that serving. Bakulya nga bakulya batakulya bate bakulidde. Okay. Mwalina olimba lwe mwagenda okola Igwe Like ne Ava mwagende wa Harmonize. Olimba luli kuki? Ziri zijja nnyimba. Tugenda fuluma? Kozi ne Ava Peace akola nnyo. Omwagala nnyo omwana oyo. Akola nnyo mwerinde. She's working really hard. Okay. We had an interview with her nagamba tino gwe muntu eyamu blessing oba nti nessaawa eno tumanyi if singa teyali gwe singa de tumumanyi. Nedda yayogera bubi Katonda. Alina omukisa munene omuwala oyo. Ate nga gwe yamu olimbo lwamuleeta? Nedda ayinza obba namuwa collaboration naye ku mukisa gwe. Kyogamba nkozeyo collaboration ezigaana okuba ng'olwo olulwe. Actually olulwe lwe luyimba lwange olwasembayo kuba ennyo. Olulwe. Yeah. So tekiba kunze. Mukisa gwe tegwa Katonda. Soka kwebaza Katonda cause agenda mbeera nga tali nange okumala ebbanga ebiseera bye bisinga mu nsi sijabba naye kimanya ajja kukola ebirungi. Nga toli naye otya mwayawukanye? Nkyeŋŋamba mugera kukola ennyimba ze nga siri naye. Mwayawukanye cause there is a video movie nga wayo weekwatawe bati nga bakwejjako ne ŋŋamba temubanga mwagala kwekyawa nga tetumanyi. Maama ng'alina kakolererawo ku stage kibaawo.
kibaawo yali ayagala kunyeenyamu ndowooza biki naye temunayawukanako azibeera reflex okwawukana ku ki si gwe mwami we oli ki abakyabikuwe tetuli baami muli ba besties tuli ba mikwano abakolagana obukolagana buli omu alina omuntu we buli omu asobola obeera n'omuntu we omukuffe. Okay. Your last message to the fans era bakkaatirize nti ekivulu mu Gwokutaano Gwokutaano gyegwo inshallah gyekiri inshallah basooke bawagire fik fameka nga 26 January cricket oval ekivulu gyo kyekiri muve mu mazaalawo temuzoleya ate temuzoleya Katonda naye mubiveeko sigadde tweyagale tweyagalike abatatwagala Mukama abakuume